gwe mukutu kwe tuli era gy'osinzira okuba ng'otulaba. Hands Pro Live gwe mannya gange, nga wano we tuli ku maka g'omukyala Evelyn Love, era nga Mukama Katonda yamujjulidde ekiro ekyakisizza olunaku olwaliro ssaawa zabadde nga 10 okusinziira ku mutabani we bambi yasizza omukka ogw'enkomeredde ogusembayo. Mukunja nga bitalo tekikkirizika naye nga kituufu Evelyn Love ye atufuddeko agenze tutuuse nadde sikikkiriza naye wetutuukiddewo ddala kuba wetutudde akadde kane awo nga nendyoka nkikkiriza nti ebituufu Evelyn Love yafudde. Mukama bw'atyo we yasazeewo tetusobola kumuwakanya. Amawulire gano gakusanzeewa? Amawulire gansanze ku yunivasite essaawa zibadde nga badde namulekitya nga tugenda bakola ki kyali wange nsoose birabaawo ng'omwana kati oli abirabye ku status ya WhatsApp kati nambuuza owaye omuyimbi afudde konze muyimbi kinanga Evelyn Love. Nemugala naye tombulira mboozi z'amalwa kubajjukira Evelyn Love adde abantu bamanyiira omubikaabika adde bamubikaabika naye kati ng'era mmanyi nti era bamubise bano abanoonya likes ne views ne following mboozi za bulijjo. Ne tubeera awo ne tuconcentratinga ku bye tubadde tukola ku campus awo. Ngenzulala n'omulala era abuuza Evelyn Love kituufu afudde. Nengamba yi kijja kitya ng'abantu banjawulo ye bakola ki be babuuza. Nenkwata essimu yange neddata kubadde tekuli. Ngenza okugendako ku internet nga ndaba Eddie Kenzo amupositinze nti rest in peace. Ngenza okulaba nsoose raba Eddie Kenzo nendaba nemanya Eddie Kenzo kamubise ebyaddala alabika afudde. Ani awo omulala gwendabye nengendako ku channel eyo Wonder Boy Yugi ngenzolala nabo bataddeyo nengamba kati byaddala ateekwa okuba akoze eki Katonda amujjulidde afudde. Kale kiruma era kisoomooza mu bulamu nze amaziga gampiseeyiseemu dda naye waliwo otuuka n'okaaba ne gaggwamu amalala ne gajja era nago n'ogakaaba nago ne gaggwamu n'amalala ne gajja n'oli n'ogawaaye kambireke yenfaaki n'ensi byo Katonda bye yaleza. Kati Evelyn ono twakulabako ng'omusondera era wasemba ddi omulaba? Okumulabako mu buntu kibadde kituta emyezi nga 3 emabega naye ku WhatsApp tubadde neno wiiki yennyini twogedde naye ku WhatsApp. Wiiki yatandise jjo lero Mande. No eyo wiiki ewedde kati gye tukubye amabega tubadde twogera ku WhatsApp. Kivula nduddewo nnyo okukkiriza nti yafudde. Ekyokumusondera bankubira waliwo omwami bamuyita Serunkuuma Bosa wa Zubairi family. Nangamba naye mukunja mulina zi following lwaki following temuzikozesaako okuyamba ku bantu abanoonya obulamu. Konze ate kiki ekiganye papa kuba kati oli mwami mukulu mu myaka nze nabalabanga ku TV nga nkyali mu kyalo nga wakubira essimu naga ekintu bwe kiti abaako n'ensa. Nangamba Evelyn Love obulwadde bumulumye nnyo ebiseera bwe baagiranga ne bakola kawoosi ne bamutwala ebweru ne bamukomyawo nga biganye. So what I doing kye nakola ne mugaba papa tekyetaagisa kunsaba nnyo ndagirira Evelyn Love waali ngenda kugendayo era ne bandagirira nampa n'ennamba ya Evelyn Love nenkubira Evelyn ne mugamba ono omukunja atasera nanga muganda wange kati ate folusi mbeereyo nga tunywa ebintu byaffe mu ghetto oba tumanyi nti n'abo abantu ng'abakulumu ku myaka batulaba. Nangamba nga nsansa okuwulizaako naye obulwadde nga bunnuma nnyo muganda wange lwaki temunnwanirirako. Ne mugamba Mr. Bosali aŋŋambyeko awo kanjije tulabe. Ne tuvuga twagenda ne King Shiba ne omwana so ne Expo TV omwana soda twagana ne tiimu era nnene bambi ne tumukolera live. Mukama n'atusaasira mu bafollowers be yatuwa ne muvaamu ab'emitima emirungi ne basonda cash miliyoni zaali 3,800 n'obusente obulala obugwamu. Twamukolera live yali ya ssaawa ng'emu. Bulina nga mukunja webale nkusabira Mukama Katonda akuwa ebirungi. Yali ali kiruddu naye yali nga bamujja ekiruddu ne bamuzaayo ko wali ezzana nga bakeera ne bamuvuga embeera weetabuka eggulo ne bamuzaayo okwewala expense y'akatanda k'omu ddwaliro nti buli kadde waabeerawo majja. Kakati
ne twawukana ne tuvaayo. N'atandika okulwana era ne nkuba omulanga ne ŋŋamba abayimbi ne bakyali bonna awo ne mbagamba baganda bange kijja faanana bubi nnyo nga tulinze omukazi ono afe twefuula abafaayo ennyo tumupositinga ennyo tukaabe ennyo tusattire ennyo naye nga tetumuyambye ng'akyali muki ng'akyali mulamu. Bambi Mukama n'asaasira omanyi nze kale lwakuba oba ndiko mpewo oba ndiko mizimu nyinza okwogera ekintu yadde nze nywa enjaga naye abatanywa njaga ne bakiwuliriza. Mukama yansaasira bakyali bange abasinga ababeera okwo ku TikTok ababeera ku intaneti ne batandika omukyalirako. Omanye ebiseera ebisinga kiba tekyetaagisa nti omuntu omuwe ssente ng'omukyalidde wabula n'okulabako omuntu waba mu mbeera embi emikwano gimwesamba. Kati buli wojja n'omulabako afunamu essuubi n'agamba bakyali bange abantu bakyanjagala. So bwe kityo bwe kyali bakyali ne batandika okugenda nga bamulabako awo. Kati ne tubeerawo. Kati what is for the paining of so much ekinnumya ennyo Evelyn Lagu yatoba n'obulwadde akadde ako n'abatolinga n'obulwadde nga leero nga okubira mutabani we n'agamba leero takeesa. N'okuba ku majana gaye yakeesezza naye leero waazibya ajja zibiza ku bwa Katonda. Obulwadde kwegana ne bumuluma nnyo ng'omutuukako baamufumita ebiyiso n'atuuka emisuwa ne gibula nga eddiba nga amaliba ge era ababadde balaba ku Evelyn Lagu nga tannaba kufa nga eddiba lyakala ne likwatira ku magumba kati nga tebalina ngeri gye banoonya misuwa giri. Kaakati egisinze okunnuma mwaka akaseera teyafa. Najja ng'afunamu enkyukakyuka najja nga atereera najja nagenda olaba nali oba ku shoyaani nagenda nali baaka stage nga ngenda bwenti kulinnya stage ffe twali tudda nako bwe tuti nagenda okugira nga bagamba Evelyn Lagu lwaki si yasoose baali bamaze n'oteekayo oluyimba ne mbagamba bambi ne mwekanga nga bamutuuzizza mu katebe awe emabega nabagamba bugambi walayi dijja ajjeyo Evelyn asooka akole ki ayimbe bambi okitegeera bambi ne kalinnya stage ng'era okalaba omubiri tekuli ng'omulaba n'okulinnyawo stage amadaala ga stage nga bakwatirira mukwatirire n'awalampa ne katuuka waggulu ku stage abantu ne basanyuka nnyo ne bakuba enduulu ne kayimba yali ndowooza apafominga ennyimba zaalinnya yapafomingako bbiri amaanyi ne gamuggwamu n'abagamba banaye mbadde nkyayagala obahimbira naye obulamu butono n'avaayo. Kaakati najjanga ng'agenda ku stage ez'enjawulo apafomingako mpaka we yatuuse ku level ng'ataddeyo n'ekivvulu ekikye. Naye okumanya banaye Katonda ebintu byabikola mu ngeri ya njawulo yamugambye tojja kukiyimbayo nga ne posita zifulumye. Nze Evelyn mwennyini yanneeweera posita ne mugaba posita eno ogiraba wengipositinga eyinza obutatambula nga wenkyagala naye ekisingako tugenda sisinkana mu maaso ku maaso tuyiseemuko ne we kaba ka live like twongerewo amaanyi abantu bongere omumanya about show yo nangamba ayisoke mukunja ng'ayogera musanyufu. Bannange leero bagenze okuŋŋamba nti Evelyn afudde nga newoba gwe tosobola kukola ki tosobola kukikkiriza. Kati nze namulabako last week tambula bulungi n'apafominga ku Lwokubiri waliwo Masindi twali tuvaawo mu Ganjani waliwo Queen Florence alina night alina akabaala akaawo so n'apafominga bulungi nga tosaana kira nange nakyene nga ndaba Olwokubiri last week watini nnyo. Gwe kyonomanya n'enjogera gy'abadde ayogera ku bantu kati ababadde boogerayogerako naye